Emirundi mingi tuze tulaba abantu abawambibwako ebintu byabwe naddala abazimbi ku kizimbe kyonna ekitandise okuzimbibwa olw'obutaba na bipapula bibakkiriza kuzimba. Wabula ensonga zino zitera okuggweeraawo nga nannyini nnyumba awaddeyo ekyojja mu miro. Mu mbeera eno twogeddeko ne bannamateeka okuli Alan Mulindwa owa Mulindwa and Company Advocates ne George Ssenyonga owa Kalenda and Company Advocates okwongera okunnyonnyoka ku nsonga eno. Omuntu oyo omuwenguzi akyusa bukyusa liisa atunula lyozimbe naye ng'ekizimbe ky'oba ozimbye oba okizimbye bumenya bw'amateeka. Amateeka galambika anaazimba ennyumba gasimbulizibwa mu tteeka The Building Control Act 2020 n'ebiragiro ebirambika enzimba by'oyinza okuyita The Building Control Regulations 2013. Bannamateeka bagamba nti okuwa olukusa kiviira ddala ku kika ky'ennyumba egenda okuzimbibwa. Waliyo tebayita permit okuzimba minor structure. Newabeerawo permit ey'okuzimba temporary structure or temporary building. Newabeerawo permit ey'okuzimba residential or commercial structure. Nyumba gy'osulamu oba apartment z'ogenda okubeera ng'oteekawo ennyumba z'abapangisa z'oyogeddeko. Then ekisembayo okuzimba permit y'okusaba okuzimba complex structures. Olukusa luno telusosula azimba mu kibuga oba mu kyalo. Buli w'oyagala okuzimba, buli w'ozimba enju olina okubeera ne plan eri approved. Plan webeera approved, then you must get a permit to build. Even if it is a residential, even if it is what, you have to get a building permit. Bannamateeka bagamba nti ensonga eno teba yakwejalabya oba amalya g'ensimbi ng'egendereddwamu okutaatira obutonde bw'ensi, obulamu bw'abantu n'okuteekerateekera eggwanga okutwalira awamu. Kubanga ebiseera ebisinga ebintu bye tuba tukola ku ttaka lyaffe bi-impactinga environment, bi-impactinga ekifo ky'olimu, bi-impactinga kwegamba social amenities zonna ffenna tukolera wamu. Singa omuntu akeera ku makya ng'oli ku lusozi olina amala gazimba ttooyi wansi, buli nkuba weetonnya oli mu ttaka lyo ettooyi ebeera ekola ki affectinga abantu wansi. Ng'omaze okukkirizibwa okuzimba ennyumba, etteekera likulagira okuddamu okusaba olukusa ng'ennyumba oba ekizimbe kigenda okuyingirwa okwongera okwetegereza oba ebyakkanyizibwako byatuukirizibwa. Oddayo n'ogaba naye njala kubeera mu nju ne bajja ne bagamba nti ekituufu family gye twamuwa yakonfominga nayo yakola bulungi nnyo buli kimu yakituukiriza ne bakuwa kye bayita occupation permit n'oyingira mu nju oyo. Mbona enkyukakyuka yonna ku kizimbe era olina okuddamu okusaba olukusa si kulwa nga kyogenda okukyusaamu ate kirina we kikontanira n'ensengeka eyasooka. Eddirisa libadde lya mita 2 ku mita emu kitundu nayagala olifuulira mita 3 olina okusaba permit kubanga oba okyusa ki structure. Wera oba oyagala okukyusa mu pulaani y'ennyumba ng'olwedde enju weeri oleeta omukubi wa pulaani n'akola amendment mu pulaani gye yakola ki gye yakola nga tonnakyusa bintu biri. Bw'akola amendment eyo alina ogisubmitinga batunuulire byagenda okwamendinga tebimenya mateeka. Singa kizuulwa nti wafuna lukusa kuzimba oba ng'olina by'otaatuukiriza musango muloope era bangi bakomekereza mu nkomyo n'okuliwa obuwanana bw'ensimbi. Asasula engazi yakakadde oba okusiba omwaka obutasukka mwaka oba byombi. Nga tukomekereza emboozi eno tusanye tuzibuke amaaso nti ebikwatagana n'okuwenguzi ng'ozimba ennyumba yonna tebirina bye bikutaasiza anti ssaawa yonna ekizimbe kyo kiba mu lusuubo okusigala nga kiyimiridde. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.